tusaasira nnyo bannaffe abafunye okusoomoza okw'enjawulo, abafiiriddwa abantu baabwe n'abafiiriddwa ebintu byabwe. Ne twebalizaako abo Katonda bawadde ebirungi. Gayinza okuba nabo si magezi gaabwe oba si kukola kwabwe ennyo, naye olw'ekisa kye n'okwagala kwe bafunye bye baayaayaanira. Tubeebaza emirimu gye mutaddeko emikono gyammwe n'amagezi gammwe mu dimansi eno. Ne twebaza mmwe abateeka mu nkola ebyo ebiwuliddwa ne mugezaako okubirondoola n'okubigoberera. Leero enzingu 6 mu Kasambula. Tusabe nnyo asambula aleme okusambuliramu ebyaffe n'abaffe. Bwe kibanga bwe kityo bwe kiri, kibeere ng'okwagala kwe bwe kuli, singa ffe bwe twagala. Njagala okubajjukiza ennaku z'omwezi 13 ye dimansi ejja olw'omukaaga tujja kubeera bulo Butambala ku Plan B. Njagala okukunga bannagomba ne banna Butambala n'Abatambala, bannagomba n'Abatambala, tusobole okufunayo akadde tubeere ffennaawo. Enteekateeka eggumidde bwekulembeddwa abasajja abaggumivu. Mukulu wange Ssaabawaali Bbosa, Musomesa Nyanzi, Ssentebe w'Ebulo Mwami Kasozi, ate kwegaseeko ne Mwami Mawejje Edward. Kati ate okwo kwogatta abawuliriza ab'olulango awo Sulaiman Musisi, Dismas Semujju n'abalala bangi. Njagala okuyita abantu b'e Nakatooke, Kito ne Kyerima, ndowooza abo bavunaanyizibwako Mwami Yiga Mustapha, ate ab'e Butawuka ne Nkanaga bali bavunaanyizibwako Mwami Apuuli, Bwala, Luwunga, Busagazi ne Ngando. Abo Kansala Lukowe anaasobola okubakunga. Kitagobwa Mwami Lwanga, Kituntu ne Tufube Mwami Kalema, ate n'abantu b'Ekiwaala, Kikambwe ne Kifampa, okukwogatta abantu b'e Maddu Gomba tubakoodde. Baganda bagamba bajjajjaffe abaasooka nti embeera embi tekwasa ku Nkanaga. Kino kyalo kiri mu Butambala, Enkanaga. Ndowooza banaatunnyonnyola Enkanaga eyo efaanana etya. Ebintu byetabudde nnyo. Nsaba abawuliriza puroguramu eno leero abasobola okukwata eddoboozi lino balikwate, abasobola okuwandiika bawandiike ebigambo by'olwaleero. Ensi abantu bangi abalina okutegeera
tebalina kitangaala. Ate abatamanyi bangi balina ekitangaala. Mu buufu obwo ebiri mu nzikiza tebabiraba, ate n'ebiri mu kitangaala tebabitegeera. Temuwuliriza bigambo byogerwa olwaleero, muwulirize emboozi enyumizibwa ebigambo ebyogerwa. Buli lwoba ng'oyagala okufuna mu bigambo ebyogeddwa, towuliriza era tossa mulaka ku bigambo byogerwa, wabula fuba okuwuliriza emboozi enyumizibwa ebigambo ebyogerwa. Wano waliwo endowooza mu bantu bangi tugisanze, ng'abantu bagamba nti omuntu gy'akoma okusoma ennyo n'okutegeera ennyo ayonooneka. Bali bakozesa ekigambo ky'Oluganda ekitegeeza okusiri wala, nti omuntu gy'akoma okutegeera ennyo. Endowooza eyo yavaawa, yajja etya? Abantu baffe ne bakyawa okumanya, okutegeera n'amagezi, ne batya n'okuzuula okutegeera mu kutegeera, okumanya mu kumanya, n'amagezi mu magezi, nga batya nti oba oli awo banaayonooneka. Mu kusalira amagezi ekizibu, etteeka erisooka olina okutegeera ekizibu ekyo kivaawa, kyajja kitya. Tosobola kusala magezi gamalawo kizibu okuggyako ng'otegedde ekizibu ekyo gye kiva ne bwe kijja. Ebintu bino eby'obubuguyavu, ebigambo ebyo byali by'omugenzi Profesa Munaku Kaama Nsereko. Obubuguyavu, okubuguyaza n'okubuguyala n'okubuguyazibwa. Abasajja abamu nga batudde we batudde baali bazungu abo. Omu ku bo yayogera ebigambo bino bye nsaba twefumiitirizeeko ate tulowoozeeko, abazadde abazizza obwedda oba abazadde abaana era ababasomesa abalina gye babalaza mu nsi. Tulina okubuuza gye balaga yeeyo bwe tuba nga tuzimba nsi nnamu yeeyo. Engeri yokka ey'okufugamu abasinga obugezi mu bantu abo kwe kubaawula okuva ku ebyo bye basinga okwagala. Kyekigambo kye kyasooka, kwe kubaawula okuva ku ebyo bye basinga okwagala. Nsaba tuwulirize bulungi. Nga bamaliriza okukula era nga bakuze, era nga batuuse mu biro eby'okutandika okutegeera ki kye bali, bateerewo enkola ebasomesa nti omuntu okubeera ekyo kyali kikyamu. Nga bakuze, nga batuuse mu biro
ebibasobozesa okutegeera kiki kye bali, bateerewo era obakake okubeera mu nkola ebasomesa okukkiriza nti kye bali si kituufu, era obalage nti singa ogezaako okubeera ow'enjawulo n'ekyo ekikkaanyiziddwako abangi, toba mutuufu. Babuzeebuze ng'obatabulatabula ku bikwata ku nsibuko yaabwe, basobole okufuna endowooza endala nti ebyo ebikwata ku kye bali si bituufu, bateekwa okufaanana ekyo ffe kye tuli. Ndowooza muno mwe mwasimba n'embeera ereetera abaana baffe okukuuta ensusu zaabwe baziggyemu akantu akaddugavu, melanin, kabeere akeeru. Twabategeeza emabegako okunoonyereza kwalaga mu ggwanga lya Amerika nti bizinensi ey'okwebyula ssente ezifunibwamu nga ziva mu bitundu by'abaddugavu mpitirivu obungi, naye ng'ebisinga okutundibwa n'okugulwa ebizigo ebyongera okukyusa ensusu zaabwe n'enviiri ezitali zaabwe. Bakitegedde nti ekitiibwa ky'omukazi omuddugavu ze nviiri ze entonde n'endabika ye. Musiigire ekifaananyi nti obulungi bweru, okimusomese okuva obuto era okimulage nti omweru ye mulungi, ajja kukula ng'akyaye endabika ye, era bw'anaagikyawa agenda kutandika okulwanagana naye kennyini. Bateerewo amatendekero era bateerewo embeera eteekeddwa okubasobozesa okubeera mu matendekero ako buli lunaku, ate obaleetera okukkiriza era n'okuteeka essira ku ebyo byokka ebibasomeseddwa, ku ebyo byokka ebibasomeseddwa, nga ky'otoba wadde tebakiyingiramu. Kwe kusanga abayizi ku ssettendekero ng'ekyo kye bamusomesezza mu kibiina kyokka n'ekiwandiiko kye bamuwadde akoppemu oba akubemu koppi, kyekyo kyokka ky'atwala, era bw'amaliriza mugezese ng'omuwa ebigezo ebisimbye amakanda mu ekyo kyokka kye wamusomesa ky'agenda okukwata. Kitegeeza ebiri ebweru w'ekyo tagenda kubimanya. Bateerewo enkola esoma ng'ebayingiza amasomero okuva ku myaka 5 paka bukulu, ate buli kiseera kibeere kya lutentezi ng'obagezesa okusinziira ku busobozi bwabwe okukwata ebyo ebibasomeseddwa. Bawe okunnyonnyola ku buli kintu, nga buli kye beebuuzaako okirinako okunnyonnyola, baleme okufuna omukisa okukozesa okulowooza kwabwe, nga buli kye bannyonnyola mu bulamu bwabwe kisinziira mu ebyo bye wabawa. Kale bafuula abakugu mu bikyamu, make them experts of wrong. Bafuuke abakugu, bakuguke mu bukyamu. Bakozese ebyo by'obawadde okwebonereza bo bennyini, beepimeepime era beeramule nga basinziira mu ebyo basomesezza, bazuule bannaabwe abakyamu mu bo era bababonereze.
bwe banaabanga beeramula baneeramulanga okusinziira ku ebyo bye bategedde, bye bakenkuseemu, oba bikyamu oba si bituufu. Bayinza n'okutuuka okwemalawo nga basinziira ku ekyo. Wano tuwulidde bangi abakozesa entegeera endala okulamula entegeera eyaabwe, nga bakozesa entegeera endala okulamula entegeera eyaabwe. Oli n'akugamba nti okulemesa Bbosa okuwasa Nalunkuuma shiriki oba oyingidde ekitali kituufu. Kale abo baleke Bbosa ne Nalunkuuma bafumbiriganwe, kubanga tekigaanibwa. Bakkirizise ebyobasomesezza tibisobola okulamula ekyo kye bali, era bakisalira omusango bo bennyini. Bakubenga obalumye ate obaswaze singa bagezaako okuleeta endowooza etekwatagana n'eyo gwe gy'okkiriza. Bajjukizenga entakera ku bubi bw'abajjajjaabwe abaabasooka, era obalage, era oggyeyo obunafu obwo obulage ennyo, obusomeseeko nnyo, obulage obubi obwo bw'oba otumbula ennyo, basobole okukyawa abo be baavaamu. Kuliriza nnyo amawulire amabi, buli kiseera babeerenga mu kutya, okwagala okutunula emabega, okulaba gye bava. Bakakase nti obuvo bwabwe baava mu nsolo, era bakkirizise abayivu mu bo nti zaali nsolo ze zajja zifuuka ne zivaamu abantu. Kale bategeeze nti bo mu ntandikwa yaabwe byali bisolo. Bagambe nti tebategeera nnyo kutwenkana, era okutegeera okwabwe tekulina makulu, era tekulina gye kubalaza. Balwanenga nnyo okufuna okutegeera okwaffe, obateerewo embeera enzibu okujja mu mawanga gaffe, ate abo abazze bafuuke nga ab'ekitalo mu maaso gaabwe. N'abo abayigiriziddwa ebyaffe babeerenga banjawulo mu bo, kale bonna bakule nga bayaayaanira ekyo so si kiri kye bali. Batonderewo ebifaananyi ebinnyonnyola obulungi mu nsi, basobole okukulanga okuva obuto nga beegomba kubeera ebyo, era nga bayayaanira kubeera ebyo. Mu nkomerero nga byonna obituukirizza, bajja kwesaanyaawo bokka na bokka, ate buli kiseera onoobanga waggulu waabwe, era gwe onoobanga ataawuluza emitawaana gyabwe. Ku nkomerero tebaliddamu kwerabanga bo abantu abasaanidde, era baneeyawulanga ku ekyo kye bali babeere kye batali ebbanga lyonna. Ku nkomerero basomese enkola entuufu ey'okukola ebintu, oyo ayawukanye nga mu bo atabikola nga bo, nga bwe tugambye bwe bikolebwa, bamubonerezenga era bamufuulenga ekyokuswala mu maaso gaabwe. Ebintu ebyo nsaba mubyefumiitirizeeko, mubirowoozeeko. Mu lulimi olwammwe olwa science waliwo ebigambo bibiri, software ne hardware. Kati wano mu maaso gange waliwo ebyuma bikalimagezi. Waliwo ekyuma kino ekiriko radio mwe tuteeka obubaka, mwe tuteeka ebiwulirizibwa ku mpewo. Kirina software gwe kikozesa owa radio,
naye software oyo atuddemu hardware eya kompyuta eno. Hardware kyekyo ekirabika kungulu, software kyekitalabika naye ng'ate kyekikozesa kino ekirabika. Software bw'abanga mukyamu, hardware taba na makulu. Entegeera y'omuntu bw'ebanga nkyamu, ne by'anaakola mu nsi binaabeera ebyo. Bwe tuneefumiitiriza ne tutunuulira gye tuvudde, we tuli ne gye tulaga, buli muntu ajja kukikakasa nti olugendo lutono, okuggyako nga tuzzeemu okwebuulirira n'okwetunulamu. Abo baawukanyiza endowooza mu ffe mubabonereze era mubatumbule, mubasiige ekifaananyi nti be batasaanidde, basobolenga okweramula nga bakozesa amateeka agaffe ge tubawadde, naye nga balamula obuvo bwabwe obutafaanana na bwaffe. Tuteekwa kwebuuza, software ateekebwa mu baana baffe y'oyo asaanidde? Oba byonna bibasomesebwa kubaleetera buteegomba kuba wano batambule bagende? Ebyenfuna byaffe biyimiridde ku bulimi. Waliwo essomo lyonna okuva wansi okutuukira ddala ku siniya ey'omukaaga erisomesebwa nga lya buwaze, erisomesebwa nga liri ku nkozesa y'ettaka, kubanga ffenna tuli ku bulimi. Kale omwana n'akula nga yakyawa ettaka, nga yakyawa ne kyali, ng'ayagala kimu kwambala ssaati njeru agiteekeko ekikoola atuule mu kifo ekirimu empewo enkole. Mu masomo gaffe okuva obuto, abaana basomesebwa obuvo bwabwe okutegeera kye bali. Abaana bakimanyi nti okutuusa leero ffe tuyimiridde ku musingi gw'abo abaaliwo emyaka 1000 emabega n'omusobyo, nti okumanya n'okutegeera olwaleero n'olulimi lw'enkozesa n'enteekateeka yaalwo n'ennambika yaalwo n'entereeza yaalwo si byaffe. Bo bakimanyi nti n'olulimi lw'enkozesa wano ku laadiyo olumu lufu, so nga basobola okubeera eyo ne balowooza nti ate ffe twogera olusingiridde naye ng'ate mulimu olufu. Basobola okutegeera nti amagezi agaabumba bino byonna ebiriwo leero ga myaka 1000 emabega. Eyeerabira gy'ava taatuuke gy'alaga. Omuntu bw'ozuula nti obuze ng'obadde oyina gy'olaga, toyiiya kkubo, tambula butambuzi odde emabega okutuuka w'otuuka, wojjukira we wabulidde. Bw'otuuka awo oddemu okuyimirira buto obuuze nali ndagawa. Ebiro bye bino, ekiseera kyekyo okuddamu okutunula gye tuva, tusobole okuzimba omusingi ogwabaliddawo emyaka 1000 egijja. Anti mu byawandiikibwa batutegeeza nti emyaka 1000 egyaffe abantu lwe lunaku lumu mu butonzi. Kale bwe tubanga olunaku olwo oluddako lunaabaamu ensa ezisaanidde, tuteekwa okuddamu okutunulira emisingi egyatubulako. Tubasaba mwefumiitirize aba program Manya ky'oli, manya omulimu gwo. Mwebuulirire era tutera okutegeeza abantu, mwe abanoonya ssente mu misomo gyaffe temujja. Abanoonya okumanya okutegeera n'amagezi era nga bakkiriza
nti gwe musingi gw'ebyo ebikolebwa mu nsi tubaaniriza. Emisomo mingi egiteekebwateekebwa nga gyogera ku ssente mugyettanire, nga gyogera ku bintu mugyettanire, egyaffe gyogera ku buntu. Kyemuva mulaba okutegeera kutambula kitono, ate obubuyabuya butambula nnyo. Mugende ku mitimbagano musobole okukiraba. Tubasaba mu kuzimba ensi ennamu, ebikolwa byo mu nsi, enneeyisa yo mu nsi, entegeera yo mu nsi ezimbibwa ebintu bisatu. Olaba ki? Owuliriza ki? Ani ayogera eri ggwe? Osoma ki? Olaba ki? Owuliriza ki? Osoma ki? Ebintu ebyo bisatu bye bikuleetedde okulowooza nga bw'olowooza, era bye bikuleetedde okweyisa nga bwe weeyisa, bye bikuleetedde okukola nga bw'okola, kubanga bye bibumbye ekyo ky'okkiririzaamu n'ekyokkiriza. Tubeebaza okuwaayo ekiseera okuwuliriza programs zino. Tubasaba mwongeremu amaanyi mu kuziwuliriza. Tubasaba muteeke mu nkola bye muba muwulidde. Tubawanjagira mufunengayo akadde ak'okwefumiitiriza, kubanga okuvanga lumu ssebo akaaba, ssebo aseka, oluggi olw'obubi twaluggula, naye tukimanyidde ddala ky'obulungi buva mu bubi. Kale biro bino tunoonye nnyo okumanya, okutegeera n'amagezi, tutegeere ebyo ebikwekeddwa, tubizuule, kubanga ozuula ekyo ekyaliwo, ekyali ekikyo era ekyali mu ggwe. Tuyigirize nnyo abaana baffe abakolebwa abana, taata, maama ne bajjajja. Abaana tubayigirize ebyo ebisaanidde mu nsi, tubayigirize okulowooza, okwefumiitiriza. Bwe baba nga babakwefumita batereeze ebiseera byabwe by'obulamu. Tubaagaliza ekiseera ekirungi n'omukisa gwa Katonda ku mirimu gyammwe, n'amagezi amatuufu, n'okutegeera okusaanidde, n'okumanya okw'amakulu. Mukama Katonda abakuume era ffenna atukuume. Tusinkane Dimansi ejja nga Mubeezi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.